abalina obutambi bwange ku ssimu zammwe nze naso okugamba Bobi Wine tasobola kulembera ggwanga lino. Alright, mbatumiddeko nnyo mwenna gye musinzira okubanga mutuwuliriza oli ku Yugi Update TV. Abali emitala w'amayanja mbatumiddeko nnyo. Eggulire nno lino lyembawadde lisakireetinze ennaku eziwerako era litambulidde ku mikutu emigattabantu egiwera bangi mwalirabye. Naye terikulowoozesa nti nno byonna bye ngenda okwogera wabitegedde era wabiwulidde. Nja kusaba likinge, sharinga, commentinga. Abajja mu comment section nabagambye mbebaza nnyo akensusso. Mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati tukimanyi bulungi nnyo ensangi zino nti abakulembeze naddala ba commanders mu institution ene ya Uganda People's Defence Force bazze battibwa oba bazze bafa mu nfa etategeerekeka. Kakati kino nno kitaddewo obunkenke masekati ga institution ene ya UPDF era bangi batandise okwekengera embeera eno bagamba kye kigenda mu maaso. Jjukira buli wabeerawo transition mu institution yonna wabeerawo okweliminatinga abo abanene abayinza otteeka obstacle okutuukiriza ekiruubirirwa kyabwe oba ebigendererwa byabwe. Kakati tugambe nti no elimination process yegenda mu maaso kubanga ono omulala military commander mu UPDF yafudde mu nfa era etaategeerekese era enfa ey'ebyewuunyo era tunaamujjukiranga mu bigambo bye byagenda mu maaso n'okwogera ngenda kubanga mbibateerawo. Ono y'omu kwe yagenda mu maaso n'ayogera ebigambo ebyawuniikiriza eggwanga era ne bigireka nga likutte ku ttama olw'ebigambo byali tebisaanidde okusinziira ku constitution w'eggwanga Uganda atutwala. Nkugambye oli ku Yugi Update TV kw'osinzira okubanga otuwuliriza. Njagala mbeere nga mbateerako akatambi kano mbeere musobole okubanga mukwota buliro n'oluvannyuma tweyongereyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abalina obutambi bwange ku ssimu zammwe nze naso okugamba Bobi Wine tasobola kulembera ggwanga lino. Nakibagamba ne Museveni atudde mu ntebe wali nalina ensonga. Omuntu gwe bajja mukulembeze aba yasikira busikizi majenyi gagasikira nabo n'awamba eggwanga n'amagye gaako n'abeera commander in chief ku magye g'ataawandiika. Naye Museveni emyaka gyonna kyatandika kulowooza ggwanga lino yawandiika amagye kubanga RO 001 n'agenda ng'atendeka amagye ge mpola naffe mutuli omwo musale baani naye nambemu yaani ne ŋŋamba toyinza obeera president wa Uganda obeera commander in chief ow'amagye gonna ga Uganda Kyagulanyi abe commander in chief ku magye nga Museveni nambemu nga naye waali nga salemu waali Kyagulanyi ajja abeere nambemu mukama wadde alina agaba obukulembeze naye otayinza kumuwa. Nzabasa ebyo bingena nsomesa abantu kubanze mu ebyafa by'ensi eno. Lwekyo mwenna mugume munywere Museveni yakuwangula ensi eno. Katonda akimanyi yajjamu amutesitese alinga yamusaamu ebyuma. Nze nsiiba ku TV awo eyo gyagenda yonna ndabayo. Kakati byebyo bigambo bya musajja mukulu amanyikiddwa kati ng'omugenzi Sura Serunjogi okuwa ku byafaayo bye ebitonotono bye tubadde tumanyiiko abadde mujaasi wa UPDF
era nga yali omu ku kibiina ekya National Resistance Movement Amerebo, abayeekera abawamba obuyinza, abateeka gavumenti mu buyinza eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, era abadde identifyingibwa nga Captain Sula Serunjogi, era kati yalangiriddwa nga wamaze okubanga assa omukka gwe ogw'enkomerero gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era kigambibwa nti omulambo gwe n'omukufa kwe, omulambo gwe gwasangibwa ng'ennaku z'omwezi 11 2026 mu makaage e Luweero district. Kyekino kye tubagamba, buli w'obeera ng'oli ku sayidi enyigiriza ennyo abantu, mugenda kubanga mufa bubi, mugenda kubanga mufa bubi ng'enfa ey'omukulu ono gye yafuddemu, nga talinaako wadde amujjanjabye, nga talinaako wadde amuyambye. Lwaki? Be mwesibako bo baabakoowadda. Mwalemererwa okukitegeera nti nno bano babakozesa bukozesa, balinayo beetaago bye babeetaagako, era munaamala okutuukiriza ebigendererwa bye babeetaagako, bajja kubeera nga babasuula muguluka. Kakati we kigenda kifaanaganako. Naye enfa y'abano, woba otunuliddemu enfa y'abakulembeze ba commanders mu ggye lino erya Uganda People's Defence Force, afudde mu nfa embi nga talinaako yadde ayamba. Naye lwaki UPDF commando omulamba kapiteeni omulamba otuuka okufa mu nfa ng'eyo? Kino kikulaga ki? Nabagambye waliwo kye bayita elimination ekigenda mu maaso mu UPDF. Bangi tebannakimanya, bakibuusabuusizza amaaso. Nejjukira emabega kawo waliwo projekiti eyatondebwawo ffenna gye tumanyi obulungi, era nga bajja beeliminate nga baswaggula okuwa omwaganya projekiti eno esobole okuba nga eyitamu, esobole okuba nga yeetuuzibwa ku ntikko. Bangi ekyo mukibuusizza amaaso, era tulaba abakulembeze mu military mu institution eno eya UPDF bangi bazze bawummuzibwa. Oba ojjukira omwaka gwa 2025 omwali abakulembeze ba commanders abaali bakyayina embavu okusaavinga amagye we balangirwa nti no bagenda kubanga bawummuzibwa, wabula baali mu 10 oba mu 3 mu bajaasi 300 abaali bagenda okuwummuzibwa, mwalimu ng'omu 2 ab'enkizo nga bagoberera okugamba okubuzaabuza ekifaananyi nti waliwo gwe badde baagala okuwummuza kubanga abadde munene nnyo. Jjukira General Peter Ereru yawummuzibwa mu mpumuzibwa ey'olusaagosaago, naye ng'oluvannyuma twakiwulirako nti nno bano baalinamu obutakkaanya ne General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force baali tebalima kambugu, era twagenda okulaba waayitawo omwaka gumu nga bamaze okwessojjaganya, sina mwaka, myezi mitonotono, ne tugenda owulira ekiwandiiko nga kifuluma nti General Peter Ereru agenda kuba nga agenda ku retirement ye, era ne batunnyonnyola ng'eno weeri normal process nga ku military commanders bonna we bagenda mu retirements. Oba okiwulidde? Kakati mu mwaka guno gwa 2026 tulabye nga ba commanders abasinga ab'eggye lino erya Uganda People's Defence Force bafa mu nfa etategeerekeka, bafa mu nfa eyakibwatukira. Kino kikulaga ki gwe munywanyi ali eyo ampuliriza? Omusajja abamalawo ne bali eyo basirise, mwe we mutaaveeyo kwerwanako nga mmwe ab'eggye erya UPDF mugenda kuggwawo omu ku omu nga mutunula, mugenda kunogokanga bunogose mugwe. Teri eyeesigama ku sayidi ekigganya munnansi n'afa mu nfa etegeerekeka oba n'aba n'emirembe. Nabo bennyininyini ab'omunda bali mu gavumenti engeri gye basasulamu si nnungi. Jjukire yaliko Speaker wa Parliament Rebecca Alitwala Kadaga, embeera gy'alimu, naye nga bitya bye yakolera gavumenti, buvumu ki bwe yakozesa okukumira gavumenti eno mu buyinza. Okimanyi nti nno Rebecca Alitwala Kadaga yasibyeko bannayuganda gavumenti eno eriko okubanga n'enkyukakyuka eyagisimirako ettaka. Tunuulira abakulembeze abasinga mu gavumenti. Franka tumwebaze. Oyinza okulowooza nti byenjogera bino ti oba oli awo nnimba, naye kansooke nkuwe katambi kano
olabe embeera z'abantu betwogerako basajja beetaaga ssaala ekintu bakirimu naye ekintu kibavuga ekintu bafiira mu kintu kyabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tebasobola kunyega naye kyonna kye kiri bagezaako kutema kkubo mpenda eri omuntu omu kwegamba omuntu omu yassa abantu 10,000 ngenda kubanga nyongero kibatangaaza sooka olabe kwono otegeere nti ekiri mu gavumenti eyo si muntu nti mmwe aba institutions mwetaaga nammwe okwekubira omulanga we mutaazuukuke kijja batwala nga mulaba. Mwami oyo ali mu ssaati ya yero mukulu era we yali afaanana ndowooza mumulaba naye kaakati embeera gy'alimu tewoomya nnakabululu embeera gy'alimu tewoomya nnakabululu olw'ensonga nti gavumenti nabagambye eri mu kweriminatinga bagezaako okusaggulira omutabani ayitewo oba baagala tebaagala kati nga ngoberera ebigambo by'omusajja ono Sula Sserunjogi bye yayogera teyabyogera nti nno yali yafunamu kirowoozo nga bamuwadde muzindaalo nti bambi ayogereko eri abantu nedda ebyo ebigambo bikulaga nti nno waaliwo idea eyateesebwa edda ezespreadingibwa era nga idea eyo kyenjagala otegeere idea eyo ezze esiigibwa mbakulembeze abamu mu institution eno eya UPDF ng'era nga n'omulama gwayo nga gugenda mu maaso n'okubeera nga gutyobola ssemateeka w'eggwanga Uganda okubanga tebaagala kuganya civilian n'omu kukwata mu buyinza oba kutwala mu ntebe ya ggwanga Uganda. Si ye yekka yasooka okyogera. Muhoozi Kainerugaba twali tuli awo naye n'alokompoka n'agamba nti teri civilian ajja kukkirizibwa kutuula ku ntebe ya bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Amagye tegajja muganya. Omuntu alina okutuula kalina kubeera w'amagye oba wa poliisi. Kyokka constitution y'eggwanga Uganda eraga nti ow'amagye yenna n'owa poliisi tasiteekeddwa tasaanidde wadde okulingiriza mu byobufuzi by'eggwanga bya Uganda. Ye alina kusigala ng'ali neutral ng'asavinga side zombi okusinziira ku amendment bill mu kawaayiro 105 ne 106 kakulaga nti kakugira ofiisa yenna ow'amagye obuteenyigira mu byabufuzi okuggyako wabanga yagadde alina sooka kweyambula uniform oba nga amaze okulizayininga olwo n'asooka aweebwa omwaganya okuyingira ebyobufuzi. Naye kati ssemateeka bamutaputa bulala. Ssemateeka yakwatibwamu dda yakyoboolebwa dda takyalina kitiibwa yawewulwa dda. Kakati tulaba nga bannabyabufuzi abasinga like 30% bonna bannamagye abamu bavudde mu bitongole bya poliisi nga bakyabirimu bakyasaavinga. Kikulaga ki? Kabonero akakulaga nti neggwanga lyawambibwa dda amagye. Waaki temuzza okuka? Kati eggwanga limala okuwambibwa amagye bano bonna be batwalanga ba obstacles bagenda babeeliminatinga era bangi bakyafa kubanga bangi tubalabyeko nga bafa mu nfa efaananaganako ng'eya Sula Sserunjogi ono abadde kapiteeni mulamba naye kigambibwa nti yafiiridde mu nnyumba yekka. Okusinziira ku information gye tuyina wano kigambibwa nti Sserunjogi omubiri gwe gwasuulibwa nga gumaze n'okuvunda ku ntebe gye yali atuddeko yafiira mu ntebe era kino kiteeberezekebwa nti wano ku ntebe we yassize omukka gwe ogw'enkomerero nga talina ayamba nga talina mubudaabuda era ebizuuse biraga nti omulambo gwe gwali gumazeemu ennaku eziwera mu nnyumba nga yafa nga tegunnazuulibwa era ab'okumulirwana abo be bagenda mu maaso n'okuzuula kino batya nga balaba enswera n'ekivundu ekitali kya bulijjo nga kiva mu maka ge ssaako n'enswera
ne batandika okususpectinga ne bagamba ki ekigenda mu maaso mu maka g'omukulu. Era kino kyabaleetera okuteekawo alert okusobola okulaba nga bakola investigation ku kiki ekigenda mu maaso wano. Naye ebyo byonna nga bamaze obbituwa, tewali official report yafulumye egaadinga ku keesi y'okufa kwe. Ensonga ze ez'okufa ze zikyali unknown, tezimanyikiddwa era tebategeera na ngeri gye yafaamu, wabula yakutuka bukutusi, basanga mulambo, tebamanyi oba yaweebwa butwa oba yakola atya, naye nga badde kapiteeni omulamba era ng'ayogeza naye maanyi. Nga tonna defendinga gavumenti, soka we defendingako nga ggwe nekyowalwani nekyowasayiningibwa okulwanirira osooka okirwanirewo. Bangi mugenda kufa ngaabo. Lwaki? Mwalya mu nsi yammwe olukwe. Njogera ku basirikale aba UPDF. Mwenna abasinga ba commanders abali mu institution eno mwalya mu nsi yammwe olukwe mutya. Bwe baba bakwasa ebirayiro nga muyingira amagye gano, mwalayiro okukuuma Uganda n'ebyayo n'abantu baamu, ate nga first priority kwe kukuuma munnansi kubanga yakusasula yakuwa omusolo. Ne mwefuulira bannayuganda ne mutandika okuweereza muntu omu Ssekinnoomu Mwami Yoweri Kaguta Museveni, ne mutuntuza bannansi ne mutuntuza bannayuganda. Ne mu kaseera ke babadde nga babeetaaga nga mmwe abasobola okukyusa eggwanga ensi musobole ogitwala mu maaso era temuvuddeeyo. So tugenda kulaba nga keesi ezirabikako weziti. Waliwo abafudde nga bagenda mu maaso n'okusowolayo omutwe nga balaga obutali bumativu ku ngeri institution yaabwe gyetambuzaamu emirimu eri bannansi. Abo tetujja kwegaana gye bali, nabo battiddwa era tubasiima obafanga bazira kubanga baali basayininga ofiirira eggwanga lyabwe n'abantu baabwe. Naye kati bino nkusinziira ku message omwami gye yali aprintinga yali eraga obukyayi n'obutamanya obwa ignorant nga ne byayogerako tabimanyi nti tajja kukkiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu tayinza musalutingira era tayinza mulicognizinga nga mukulembeze we. Ffe okusinziira ku ssemateeka siffe abambaga twamusangawo bennyininyini abayingira obuyinza abawamba obuyinza be babaga ssemateeka oyo constitution eyo ne bagiteekawo nga gwe w'amagye tokkirizibwa kuyingira mu byabufuzi era buli muntu yenna alina waddembe okuweebwa omwaganya okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze era ne constitution n'ekirambika bulungi nnyo nti gavumenti enaabeerako ku biseera ebyo ng'eri mu buyinza ejja kukwata ebajeti y'emu egiteeke ku oppositions aba opposition nga balina okuweebwa omusente omusimbi oguyinza okubaganya okuvuganya gavumenti eri mu buyinza. Ekyo nakyo mwekiri mu ssemateeka waffe. Naye olw'okuba nti nno gavumenti badde tefunangako opposition eyaddala ng'eno eriko ey'ekibiina kya National Unity Platform, sente zino tezaweebwa kibiina kino era ekibiina kye kyakola mwaka guno ogwa 2026 okusobola okulaba nga batuukiriza omulamwa gw'akalulu. Bakola kye bayita fundraisation ne basonda akasente kabayambeko okubayisa mu campaigns ezaaliwo mu 2025. Ebyo byonna twabiraba. Tewali ekipya kye mbanyumiza. Ye nnaanyumya ki nnaaleka ki? Bino mbiyitamu nga ngeri yakubajjukiza okujjukiza n'okubaza okusa emitwe gyammwe ku ki kye musaanidde okukola kimutegeere ekikyamu n'ekituufu. Gweyagala otweyungako nagambye dda wansi waliwo ekigambo subscribe ky'oba okoonako ojja kubanga otweyungako. Kakati Kapiteeni Sserunjogi kugambye yayingira ekibinja ky'abayeekera abaleeta gavumenti eno mu buyinza era yali terrorist ng'asangibwa Luweero. Tekijja kwegaanika. Naye wano weetwewuunyiza oluvannyuma lwa byonna Sserunjogi yadipaatingibwa okugibwa mu kifo ekimu okuteekebwa mu kifo ekirala era kyakola amawulire ku headline omwaka oguyise. Bwe yavaayo n'agamba nti UPDF can never allow Kyagulanyi Ssentamu to be a president of Uganda. Era n'agamba nti I myself I cannot salute him. Nti ye tasobola kubanga amusalutingibwa era n'eggye erya UPDF tesobola kuganya Kyagulanyi kubeera mukulembeze w'eggwanga Uganda. Bye bigambo ebisinga omujjukirwako.
era okufa kwe kutandise okubanga kubuzaabuzibwa. Lwaki? Lipooti efulumye eraga nti okufa kwe kwekuusa ku land grabbing, yenyigira mu kibba ttaka. Mbu kino abadde abirimu ensangi ezo mbu kirese n'emikwano gye bangi nga bali mu prison nga bakwate ku kibba ttaka. So mbuzi ezimu ku nsonga eziyinza okuba nga zaamusizza we batwe batugamba. So mwe aba UPDF ab'amagye mubeere beegendereza ku nsonga ezimu ze mwenyigiramu. Abamu babalinda okuba nga mubeeramu ka trap ke muyingiramu. Mwenna bajja bateekamu ekirowoozo ky'okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne Robert Kyagulanyi Ssentamu si kyekizibu kyammwe era si kyekizibu ky'eggwanga Uganda. Uganda nga ye yina ebizibu ebigimala. Omulwanirizi era nga Museveni we yajja okulwanirira eggwanga kyekimu n'omuntu omulala yenna nga Kyagulanyi waasobola okujja okulwanirira eggwanga lye. Tekimufuula mulabe wa ggwanga, tekimufuula mulabe w'amagye. Gw'amagye wongamba nti no Kyagulanyi mulabewo atakwata wadde effumu wadde akasaale, deni oba olimba oba olaga obunafu ku mulimu gwo gwasayiningibwa okukola n'okutuukiriza eri eggwanga Uganda. Gwe w'amagye oba wa poliisi akutte ekissi okulaba ng'obonyaabonya munnansi oba ng'oyigganya munnansi ng'omucunya omutokyalinga, kiba kikola kya butiitiizi era kya buwumbatuutu. Olw'ensonga nti nno oyo si gwe olina okulaga experience yo ne expertism yo. Olina kulumba nsiko oba oyo yenna ali mu kyambalo ekya uniform akutte ekissi gwe olina okulwanagana naye oba okulumbagana naye. So semateeka mutafute bulungi nnyo. Nabagambye dda muli ku UG Update TV kwe musinzira okuba nga mutuwuliriza. Ebigambo by'omwami ono binajjukirwa kubanga byakola ekyewuunyo nga bannayuganda bennyamira bagamba tukyayinawo amagye agakuuma eggwanga ng'aga UPDF oba gatandika ddi okwekubira sayidi emu. Era tujjukira najjuzi mu kalulu kano akawedde waliwo omwalo gwalabibwako aba UPDF nga bagenda mu maaso n'okutiisatiisa abantu nga batagenda kuddamu bakkiriza kuvuba ku mwalo ogwo singa tebaalonde mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ebyo byonna ebikola bikyamu, bikulaga eggwanga lyaffe we litaliimu demokrasiya, batufugira ku mudumu gwa mmundu. Ekyo kkiriza kigaane, ekyo kikkirize oba kigaane. Kakati omulamwa gwe guno, UPDF mu kaseera kano mwegendereze nnyo. Mu kaseera kano aka transition ng'obukulembeze bugenda maaso n'okukyusibwa, waliwo eŋŋamba ezigamba nti nno mwami Yoweri Kaguta Museveni ayagala kuteekako mutabani we Muhoozi Kainerugaba gw'ayagala okuleeta ku ntebe. Of which bannayuganda tewali yakiwakanyiza naye babuuza, is he capable, is he good enough okusinziira ku bikola bye bamulabyazaakola ne ku bulabe bwazzaakola ku bannayuganda abagezaako okuwakanya gavumenti ya kitaawe? Yo waayi tebakiganye naye bannayuganda bagamba obukulembeze bwabwe si bwa nsikirano. Eno si dynasty nti erina kusikirwa busikirwa. So bannayuganda tebagenda kuganya kikola nga kino kubeerawo. Omuntu yenna anaabafuga ayina kujja ne bamulondanga bo, so si bateekako muntu tubeere nga bali mu bwakabaka. Ekyo kyo bakigaana era bakivumirira. Nabagambye abaagala okujja mu comment section muweereddwa omwaganya, abaagala okulangiramu muweereddwa omwaganya. Kakati nga we mbadde mbagamba, newankubadde obudde bututwala kantindiggwa, naye katugende mu assessment time yaffe. Tutunuulira bannamagye baffe omwaka guno gwa 2026 bonna basinga battiddwa, bagenda battibwa mu nfa eyakibwatukira, mu nfa eyeewuunyisa. So ne tutafaayo kulowooza nti kino kigenda kutuukawa. Tulabye nga abamu ba military commanders bazze bakwatibwa nga bagamba nti benyigira mu buli bw'enguzi. Ba military commanders ba high ranking officers era bazze bakwatibwa nga bagamba nti bano benyigira mu buli bw'enguzi. Ebyo zo biraba begattegatte
otunule n'abazze bafa. Begatte otunulire abo abawummuzibwa n'abo banaatera okuwummuzibwa. Lwaki kigendawo weekityo? Lwaki kituukirira mu kaseera kano? Kati wano woolina okubukkulira amaaso nti olw'okuba General Muhoozi Kainerugaba yalankingibwa mu nkola etali in a good process, teyafuna mikwano nnyo, teyali so attached n'amagye mu sectors ezimu. Ekyo jja kiwakana oba okikkirize. Kati so mu magye ekiyinza okukuumirayo gy'emikwano, okwagalwa, okuganja. Once kasita olankingibwa n'obeera ku high level ya military officer ey'amayinja ag'amaanyi, tebasobola gakuwa buwi n'ogamba nti ogenda bafuga. Ekyo nkigaana. Mwe muteekewo abiri. Era once amagye agamu abaana baba tebakukkiririzamu kubanga tovudde nabo mabega, olina kula nabo obaako by'obakoledde. Yeggwe yabataasa luddawa? Yeggwe yabataasa muki? Mwagendako nabo mu lutalo wabataasa kino na kino, ozze obatendeka, ozze okolaki? So gye emitendera munnamagye gy'olina okutambulirako, okuganjibwa nsonga nkulu nnyo. Amagye gayinza n'otuuka ne gakwefuya ne gakutta kubanga they don't have any interest in you. Toyina feva yaabwe, tebasobola kulwanya, tebasobola kuyiwawo mu bibiri ku lulwo. Baba beebuuza gwani, baba beebuusabuusa by'osobola okukola ne by'otasobola bakola. Kati so obwesigwa mu mbeera eno oba mu nsonga eno, obwesigwa buba butono. So ensonga lwaki nze nkugamba okusinziira ku ntegeera yange, ebya Muhoozi Kainerugaba newankubadde baagala omuleeta ku bukulembeze bw'eggwanga bijja tuuka bikalubemu. Yes, ayinza okujja by force, naye kkiriza obagaana abamu abali ku sayidi be ab'amagye be batono kwabo abatakkiriza nsonga eno, abatamukkiririzaamu kubanga yabuusibwa teyayita in good process okutwala obwa CDF okutuuka ku level gy'atuuseeko, wabula yali favored by the first family. Ekyo kyoyino kitegeera. Ge mazima agakaawa. Oluwaddembe okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo okusinziira nga woobirowooza, gwe nga woobiraba, nefe okusinziira wano ku Yugi Update TV bwetu kyensonga yetugiraba. Olw'obudde ngenda kubalekerako akatambi kano sobole okubeera nga mukoota buliro n'oluvannyuma twesangeyo mu comment section. Mbaagaliza amakya amalungi. Mweraba. Wow. Mulembe gwa Amini amagye agaaliwo gakusanga ng'ogudde edduuka lyo ne gatwala ebintu mpakino pakiri nateka mu nsawo nakola ki? Awatali kusasula. N'agenda. Era abasuubuzi b'ekiseera ekyo bafuna amagezi agateeka akatimba mu mulyango. Obutimba obwo bwemulaba mu mulyango tebwajjala lwa mirembe, bwabeerawo lwakubanga abasirikale baali bakola ki? Baali onanyini edduuka yatekangawo akatimba n'agulawo olugero lunene n'azzawo akatimba n'atunda ng'ava munda. Kasaba bagamba nti abasajja baabo yagendanga mu manju nga nemmanju asibawo nga yeekweka. Omusirikale mu kiseera ekyo teyamenyanga kajjaako. Yagendanga watali katimba nabba abantu wadde omuntu okukubba ng'omumanyi naye nga tulina gy'omuloopa. Nja kukuwa ekyokulabirako ekiwafu minzi ebyokulabirako nda bingi. Akatimba kajja lwa bubbi bw'abasirikale aba gavumenti. Abali ewange Ssemuto bakimanyi bulungi. Balina omwana ng'alina ssengawe mu ttabu naye yavanga eri mu bbaasi n'ava mu bbaasi, edduuka gye yagukirangamu mwana muzaale, edduuka gye yagukirangamu yasabanga busaba bintu sukaali, monnyo, sabbuuni naki aleka mu kisawo n'atwalira ssengaawe. Watwalidde tumumanyi bulungi, abibbye tumumanyi bulungi, naye tulina woyinza kuloopa katolina musirika busirisi omuntu omulala bwajja naga tinabba wali kangira te waserujo giwe mbanziba. Embeera ng'eyo abalina emyaka ng'egyange bagijjukira bulungi. Mulembe gwa Amini
omulembe gwa Amini abasirikale baali babbi nnyo. Amini bamugoba Obote n'asikira amagye aga Amini olwo. Wati yajja n'amagye. N'asikira amagye aga Amini n'abisikira. Empisa tuliko Obote 2. Tuliko Obote 2. Empisa nesigala nga yemu. Obote 2 twabonabona ku Obote 2. Kansoke mbaga nti Obote 2 abasirikale b'Obote 2 balina obuyinza mwesa kwogera binagira okwata omukazi kangambe we nti balina obuyinza kusanga mukazi we nga muli naye ne bamukwata ne bakola kye baagala. Ago ge mazima. Manye ebiseera ebisinga afande bwe mwogera bwe muti bangi bagamba nti mwogera bwagezi lwa kuba Amini yagenda. Abamu ne balowooza nti musiiga busiizinziro nti naye tebyali bwe biti. Obubonero bwe buli obw'ekikolwa ekyo eky'abamagye ga Amini kye baakolanga